po jako akawuwo. Banna Kisinde kya Peoplepower bakungaanidde ku ggwanika lya KCCA Mulago ewali omulambo gw'abadde mmemba waabwe Lita Nabukenya agambibwa okutomerwa kabangali ya poliisi mu bitundu by'e Nakawa bw'abadde yeetegekera okugenda mu kkooti ya Buganda Road enkya ya leero mu musango oguvunaanibwa omubaka wa Kyaddondo East Robert Kyagulanyi Ssentamungo n'abadde ku bodaboda namba UEY Lukaga 755P. Olunaku olwaleero tufiiriddwa munnaffe poliisi neva neyoga negamba muntu wa bulyo yamuse tugenze ku ground we tuva kati era abasajja ababadde olutalo lunene nnyo basindise bambega bangi nnyo baganye batisiza abantu ba bulyo bwagenda okwogera ku nsonga eyo agenda funa obuzibu. Okusinziira kw'omu ku bakwanaganya mu kisinde kya Peoplepower omulongo Kiza Hakimu agamba nti omugenzi Nabukenya abadde ava Seeta mu disitulikiti y'e Mukono bwe batuuse Nakawa motoka ya poliisi etandise okubagoba nga bwagenda mu maaso n'okunnyonnyola. Batuuka ng'ennamboole patoni etandika okubagoba badde bayise ku bitaala e Nakawa patoni ebayitako n'ebeekiika n'ebanga ezannya zigizaga n'ebakoona ne bagwa bagudde wansi emulinnyo omukono. Meya w'eggombolola y'e Kawempe agamba nti si beetegefu kussa mukono mu kaweefube waabwe gwe baliko. Gavumenti etuukiriza ebimu ku byeyagala eby'okututulimbula omu ku bannaffe bamutirimbudde ekintu ekyangu ennyo kibadde kitono ennyo lubadde lukuŋŋaana ajja mu lukuŋŋaana bamutirimbudde. Nassolo Ujjiya atendereza Nabukenya olw'obuzira bw'alaze mu kulwanirira eddembe ly'omuntu owa bulijjo. Ekitiibwa olw'okuba abadde mulwanirizi wa ddembe enkungubaga gye tumanyi egwanira omulwanirizi w'eddembe ate kakati yefe abo be bazira baffe be bazira b'omulembe gwaffe kubanga bo bafiirira ddembe lya muntu. Poliisi eyagadde okugoba abakungubazi bano mu kifo kino wabula ne balemerawo era wabaddewo okuwanyisiganya ebisongovu. Jowero Ssenyonyi omwogezi wa Peoplepower asabye bannayuganda bonna okusitukiramu okwetaasa mu mbeera eno. Batugambye nti emmotoka ya poliisi olwabalabye ne bagoba nekoona kapiki Lita agudde wansi ne bamulinnya Lita naffa mu ngeri ey'okumenya amateeka mu ngeri ey'obutujju. Kati ffe nga bannayuganda tulina okutegeera nti bano abantu betudiiringa nabo olaba amateeka tebagawa kitiibwa kati batandise n'otukolako ebikolwa eby'obutujju. Tulina kwetaasa enkola eno ey'obutujju. Ate bo banna Peoplepower abalala bavumiridde ekikolwa kya poliisi engeri gyeyisaamu abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Ekino ekintu kikyamu nnyo bano abasajja wabeera nga basaavinga eggwanga lyabwe. I don't think that this is the right way. Netwagala okutegeeza ebitongole ebikuuma ddembe nga mutandise okwenyigira mu mbeera y'okunyigiriza omunnayuganda ng'ate namwe muli bannayuganda kati mugenda laba ekigenda okuddako. Wallahi ono mwana tafudde bufi. Omugenzi abadde atemera mu gy'obukulu 28 era nga alese abaana 2. Maze tuli wano wallahi tetugenda kusirika era tetugenda kuzikiza. Zigamba buulire Uganda poliisi muli bannayuganda abanyigirizibwa. We tuviiridde mu kifo kino ng'omulambo gwa Nabukenya gukyali mu ggwanika e Mulago. Essimu ne wallet ebaddemu emitwalo 10 gyokka. Bagibiddewa Eri baani abagibbye gulipu ebadde ennene era sipapa tugisiŋŋaanye ne tukubagana n'abakuuma ddembe bo tebafudde nga bagobye nga buki baleka omutuufu ne bagoba muki. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Sipapa mbadde sikimanyi era kubye abaana batukubye nga ndowooza ebiwundu obiraba.